budde nga bugenze kati ngenda kukola ntya? Well, I could come stay with you. Oba nzije nkukuumeko mu buliri eyo kubanga otidde uba weetaaga omukuumi ogugumika. You're asking if that's convenient. No kiri oke kyogamba mbw abisobola okujja bana neyanziza mbw atidde nnyo mbw afunye ekibulooto ekitiisa kanga mbw era kati mu kisenge ayagala abeeyo n'omuntu asuula naye era kati mu kisenge abadde asobola okubira Bulenda naye obudde bugenze mbu kati mbu Josh mbu kati mbu yaliwo mbuno. Yes, okay, right. Kitundu ate kyakuna tuba tutandikiddewo atali kumala budde wano wetwasembye okulaba nga Tetewo Pesta ne Josh tebamanyikiddwa nga beemanyi yamuga owayi okola ki wano naga munnange nkola mba town delivery nze kutuusa kitereke kyo nyawo watusabye omanyi town delivery eyo site kweri towndelivery.biz baba bakutuusaako ebintu byo byonna bakutendera zino site ndala ojogezeseko eyo kati namugamba naye namugamba lwaki tetwogeramu nagamba kale njagezaako. You know what? The only way I'm letting you go is if you take my item along with. Kati bambi yamwewuunya nagamba ne kati gwe manyi ojja otya okubeera nga ovuga bitereke amazima gennyini. Namugamba kale woba onsuubiza nti ogenda kudda twogere onyinyonnyole genda n'ekitereke kyange kale ojja kizza ky'oba osembayo okundeetera. Kati ebyaddala Tewo Pesta Nakabugo ne mwana mulenzi Josh Omunigeria beemanyi naye yamwewuunya nagamba igwe oyinza otya okubeera nga mazima ddala kyenkusuubira okubeera ate kati okola mu batawuni delivery kutuusa bitereke by'abantu bye baba baguze online. Gwe kyoba omanya embeera ekuba omupiira guno gwetooloola. Josh kati ali kwokadda naye yali tamusuubira kati twagala tunnyonnyoke beemanya batya. Kati yakomawo ewa Brenda namugamba naye okimanyi I don't know, like, I don't understand how life can be so unfair. Mutuufu simanyi lwaki obulamu buli unfair. What are you talking about? Oba otegeeza kyo n'obulamu okuba unfair. Yes. I mean, Douglas is the dispatch rider. Naga munnaye nsanze Josh nga seba avuga bitereke. Douglas used to be the like. Olaba Josh. Let me put it this way. Labayo. Used to be the brightest student. Yali mugezi ku ssomero. We used to call him every woman's dream because buli mukazi gwe yandibadde ayayanya yali mugezi ng'atuyamba kuwaaka. How did he get to the point? Kati ajja atya okubeera nga avuga bitereke ebya town delivery. I'm curious. That's why I left. Neewuunyisa kyova olaba mulekedde ekitereke kyange akireete twogere. He was prim proper, intelligent. Gwe kyoba omanyi yali mugezi banange nga mulungi buli omu buli mukazi nga gwe yeegwaniza. Kati munne namugamba curious. Mutuufu deewuunya. Yamuyimba n'amugamba okulembeza nnyo ekyokuba ekirooto kya buli mukazi ekitegeeza naawe Douglas oyo era wabula nvaako. Kati Joshua yamala okutambuza ebitereke n'avuga ebyasooka yalina okujja wano aleete kino ng'ekisembayo mu kunnyuka embeera emukuba. Kati mwana muwala bambi Tewo Pesta yakimuleetera kajjuisi ng'omugenyi. Now that we have all the time. Mayi mwagala gutema kati. Why a dispatch bike? Namubuuza ne mazima lwaki mulimu guno. That's the best I could get. Namugamba gwe nsobola ofuna gwe gundi otya ku certificate yo. I ran into debt. Namugamba munnange nayewola ebbanja. I couldn't pay back the loan I took. Ate saasobola kulisasula. And arrested me and ne bansiba ne bantwala mu kkomera. Police custody. Nembeerayo. I agreed to submit
my original certificate. Okuvaayo nabalekera certificate yange. I do not have his So certificate. kati sina certificate kusaba mulimu mu company ye. Yasoma. Namugamba sente mmeka. Namugamba milikwesi 15. Accumulated interest. Ngogasseeko na gundi milioni 15. You borrow such amount of money. Zonna nga weewola zaaki. Mugamba atya mbaga. You can talk to me, okay? Labayo osobola okwogera nange. I mean, you're like a brother to me. Olinga kabulaza gye. Family. Tulinga ba family. Okimanyi kuva ku ssomero. For her to start a business, which Namugamba naye ex wange nazeewola kumutandikira business. she just disappeared. Ne munaye yabula obuzi nazo. Nga ne business tagikwasanyiriza. Wow. Adai kyewuunyisa naye ng'ekituufu abakumugamba nti neewola za mbaga Situations too. tebagiwunye. Yeah. Namugamba naye nange embeera eyo ngiseemu. What is the way forward? Namugamba ne kati tugenda kola tutya? Golowooza tugenda kola tutya? I'm just hoping and praying that Naye nsaba busabi things will improve. oba oliawo embeera ejja tteriira. Ntuye okusaba ebyo nga tekuli bikola n'okukkiriza okutalina bikola kuba kufu. Let's find a solution to this, okay? Ndamugamba kale watya ntwogera enkya tulabe solution gye tusobola okifunira. Kiri kityawo. So good to see. Naye weebale. Bambi basoma bonna. Kiteo pista nga kwotadde ne Josh. Ali basoma bonna. Oza kulaiti bulenga. This man, no. Naye munnange Sought after. ono yali mugezi mu kibiina. Sikamya wennaku zino. Kamya yali mugezi nnyo mu kibiina. Thank you. Nze nabagamba essomero nsi ndala. Ate n'ensi somero ddala byawukana. Era ngamba nnyo abaana abali mu masomero bambi temwebosting nga kisuse. Tomanyi kiriwo nkya. Oyo gw'oyisaamu amaaso munnange ebweru yayinza okuba mukamaawo. So stay cool. Eyo towaza aligulumizibwa naye gulumiza alikakanyizibwa. Kati munnange eno katulina masiko. You said you wanted to know what I do. Wano weewo anti wangambye oyagala kulaba kyembo. Place? Kati kifo kino ng'okulaba Tell you one of my place. munange I own something like this about. kano ke kamu ku buzimbe bwange nina bungi. I'm still selling. Kati ne kali eri ngatunda. Ega You developers. okyogamba oli muzimbi. I am and Byenkola ebyo ate ndi mutabani wa seneta eyali seneta manga ali mu America n'ebiringa ebyo. Kati bino perusi byayagala. come with me. Eno katulina maziko wandika ogambe. Come. So you feel Waliwo mubeezi Katonda gwakuwa ng'ayagala kusasusa bye wakola banno. Olina ekibbakyo kikulumya omutwe kookirabe. Yakuggyako me wamusasuza ki. Sorry. Kati munayekeera nga Josh ajja. Aga munaye sorry mbadde njogera ne kazini wange. And I think we might be able to get you a job at Shell. Namugamba nkufunidde But omulimu ku Shell naye certificate. certificate nsonga nkulu. So Nawe era mbanga atagufunye. how about I pay off your debt and Watya ne nkusasulira ebbanja lyo batuwe certificate eyo. Ne gundi. no, Gundi onsika eriyo oba nedda. Sikusika eriyo. the salary is great, so you can save. Eri ofuna omusaala mungi. Osobola okutereka mpola mpola n'osasula oluvannyuma tusooke tusasule ebbanja eryo. Okola eri ku Shell gye nfune. Yamugamba naye mbutuufu simanyi kikyakwogera. Anything. Mugamba era toyogera bireke. Can I just keep thanking you for Mbutuufu kati nkwebaze ntya. Honestly. And where do you live? Uganda? Uganda is far. Namubuuza obeera wa. Island, so Baba nga gy'abeera wala. Yeah. N'omulimu. Daawo guba ng'oguganye. Ayayaya. how about you moving with me? Watya n'ova mu nkere n'ojja ne tubeera ffenna wano. Move out. Nuukira nga ku makya ogenda ku mulimu n'azifuna ofune ewuwo. Ne bannange weebale nnyo. It's okay. Ate kina buzibu nfukamire maama. Weebale nkole ntya munnange. So that is fine. Siri okay. It's fine. Bambi kyo Kiteo Pista, she's a supporting wife. Ebyaddala Teo Pista mukazi azimba. Nakabugo waffe Omunigeria ono n'omubulamu bwa ddala. Yamufunira omulimu ku kampani ey'amaanyi.
teyakoma onaamusasulira ebbanja yakoma wa musitula. Owayo manyi? Yes. Okimanyi nga You got the job. funye omu ensanyuka y'abooluganda eno. But the pay is amazing. Naye bannange omusaala mungi. Nange nga nsanyuse nnyo. Nsanyukiteko nnyo gwana gwe ku zero distance. Bannabbi mulaba kyawo. Sometimes. Mu comment section. Josh ne nakavugo situ storage. Gwe olala bayinza kumaliriza batya. Bambi yafuna omulimu musajja wattu Josh. Nenga mwana muwala ye yamusasulira ebbanja. Namugamba ojja okole ku eno kampani. Ojja kufuna mpola mpola. Musasulire. Ebyaddala abantu ab'enjawulo gye bali mu bulamu. Kati Josh aba ali wano. Abaako gwawulira akonkona. Ku luggi eno. Abeera wanna kabugu ennaku zino. Ewateho pista kati yajja ono kumbe nga ye Brenda n'abirye. Namugamba mwali teho pista nti taliimu. Tunuulira olenzi luno. Kale mugambe mpitiddeko wano. Lindako. What's your name so I can tell? Kati bakuyita ani mugambe nti ani ayiseeko wano. Naye bampita Brenda n'abirye. Mwana w'abasoga. Abegula n'ayisaawo ebitaabye naye. Brenda, kale nja mugamba teewo oyiseeko wano. Njagala tuginnyonnyoke. Omwagalwa atazimba ekitundu tuli ku kyakuna. Erina obutundu 5 bwokka. Nkusaba olikinga besti oba ng'obadde tonnaba. Sharinge kola remix. Welcome. Tusimbule. Banaye yavaayo tewo pista. Abeerera ddala wano wonna. Abantu balina lo. Abeera ne munno omulenzi mu nnyumba. Naye nga tewali kye bakola please. But not me, please. Hey. I want you to look good now. Yamugamba munayi nina kye nkuleetedde. Sooka ozikebere ennungi. Bannange ng'amugulidde engoye. Wow. Gwe omanyi bulandi ziri ezitasinika mannyo. Once you get your first paycheck, you can add to it. Gwe tofaayo. Wonna asasula ojja zongerako. So sweet. Naye mutuufu oli muntu wanjawulo. Tompaaniriza. Labayo nkugamba bituufu. This is really nice. Mutuufu kino kirungi kyonkoledde. Tie them up. Let's be sure that it fits. Yeah. Kansuubire zikutuuka munnange. Before I forget, I was here to see. Waliwo abaddeko wano ng'agala okulaba. Oh, Obaana. I'll call her. Amugamba nja mukubira. Uganda. Welcome. Brenda. I'll go upstairs and Nja mukubira nseka nyambuke waggulu. Ogende weegezeemu ku ngoye ezo tulaba bazikutuuka. Right. Ne bannaye. Bano babagamba balina kuzanyisa ba bitabo yokka. Sorry. Tuli ku firimu. Bambi kyayambuka waggulu n'akitunuulira. Ate binyuma ng'omukyala ayambadde kampi naye ng'ali mu kalina ayambuka madaala. Nga gw'oli wansi wooti n'olengera munnange. Ate apafuluma bw'ati enkeera. I thought you were inside. Mbadde nkusuubira nti oli munda mbadde nkuno. Are you ready to go? Mbadde nayiseemu dda nga nfumbira lunch. Ekikigwe. Let's go. Fumbidde breakfast yitawo gw'omala okulya. Bambi amufaako musajja wattu naye bamikwano temutemu omugambo wano. That guy I saw is real. Brenda yaseka. Nagamba naye olenzi lungi. Everything you're saying. Okimanyi? I'm just saying. He's same too. Same too. Nga bw'ogamba. Nga bw'ogambibwa nti just osinika kiggwe. Get the which Good nedda bipe. You have to come and examine somebody. Gundi wazze kumbuuza kajoji wa bibuuzo kiki? I know. I was appreciating. Just mbadde nsiima. Ati wa Katonda. Katonda abumba omwana oli. Namuwa ogufu bano. N'olya nga amazima gennyini wandibadde nga. Mistake. Brenda ajja okuba. N'olowooza tokola nsobi. Sente nnyingi ze wamwonooneddemu. Amugamba nadde nteekeddwa okikola. Ebyaddala. Bwewaayi kale. Ono ye Brenda zimuluma sente teopista z'amalira mu basajja. Yakavamu eno katulina masiko ate katuwuuyo agudde mu Josh. Now you have to replace somebody and he's working for it. Yamugamba munnaye anzikolerera.
azikole era agenda zisasula gwe bagambye. But do not ask anymore. Wabula kati n'ekirala tuggalewo session y'ebibuuzo tobuuza ekya kyonna naawe just kyemu ate obuuza kibuuzo kya kyonna bimala kuba kimanyi bulenda jala ne naawe kyemu kati nkuba bukuba nkuba olw'okuba nga nkubuuza ebibuuzo naye muganda lindako empale ya Josh ng'egudde nnyo olubege gw'ogirabye kabisajja wattu okubeera physically fit ate akeera no kajjuzaamuko wabweru bambi n'ekittewo pista n'ekivaayo. Can I join you? Waye nkweyungeko. Sure. Osobola. Okay, so that means you're going to be my personal. Kitegeeza kati ogenda kubeera personal trainer wange. Sure. Tewali buzibu nja kutraininga. You have to change. By the way, n'okukyusa engoye omusomesa aba atandikiddewo. I'm just going to change. Kati bagenda sala lubuto lunawo simanyi. Naye nga baagala kutandika kola practice bonna. No why? Kale ndowooza abeerawo naye n'afunamuko ekirowoozo naga ne munnaake ate omuntu okuba nga akuyamba gwe n'omwekakatikako oba n'otandika omukwaniriza ebiseera ebisinga omuntu asobola kiraba nga advantage ate nga n'ebyaddala abakazi abalina ssente batiika batiika boyina ddala nga gw'oli lo. I want to introduce you to an online trading platform. Yamugamba nina online trading platform gye njagala okuyigiriza 6 months. What you ngikozeeko emyezi 6 ngifunyeemu. Lindako. But are you sure it's safe and reliable? Eri safe reliable sibye bino bya BF ranch gwe. Yes. And I benefited from it and munaye nagifunamu akasente. I've invested like 6 months ago and I made some money. So it depends on what you actually put in, but yeah. Agamba sinza kuzo wadeyo nze myezi 6 mabega na kiteramu nenfunamu. How much can I start with? Kati oswanyiza tandika na Millionaire. Osobola okutandika ne request. Yeah. That's a lot of money. Gundi ezonga nyingi. Could win. Kati watya n'owangula. Well, you know I'm era ziba zikyali nyingi. Look, just invest, okay? Namugamba munnaye ndi mu kunoonya kasente nkusasule. Namugamba gwe konnyini k'oba okozesa osooka investing tulabe. Namugamba munnaye oli wanjawulo. Bambi alina ate kyamwanjulidde nga kyakola omanyi ebintu bya online biba byakola sente nga weebase we biba bya ddala. Cost is not a problem. We biba bya ddala ozikola weebase zizo zosigazinga kati amwanjulira namugamba mbadde ngezaako kusondera sente zonkusasule. Namugamba azoba okozesa ate olowooza omukulu yalonza namugamba teekayo request emu tomanyi oyinza kufuna oyinza okuba omuwanguzi. Just you. I'd love for you to join me, but mbali njafuluma mungu andi neyunzeko naye oli busy. Gamba nsobola okweyungako ne tugenda sobola kuba busy. Oli ngulaba ekyo kisoboka. Oyinza okubeera busy gwe olaba nga Josh abeera busy gwe. Bambi n'agamba batambulemuko just evening walk. yes. Batambulemuko. Doing whatever it is with you. Tumiddeko nnyo best mu kyalo oli eyo nga bino biraba mu firimu bawo abatakuswaza gwamuswaza temutambula mumanyi n'okwekaza ebyakyana kito twakalaba laavu nga binyuma Gabi mujje mubikoleko. Ate by the way kinyuma n'otambulako n'omuntu nga alaga nti muhagalwawe ekiraga nti taliiko nkaayana muli bantu bakulu. You officially allowed to dingo to be enough. Tegete. Naye otambula n'omuntu bibuuzo bingi awo by'obozzeemu yandikubuuza ani ataganjula ebitaabyo oba okizeemu. Nyanyonyogera akaninkiniko ekyo nakyo oba okizeemu. I think Mama has most of the qualities. Bambi banyumirwa obulamu batambulamu just nga ab'emikwano nenze ndaba network zindaga nti munange si kirungi tema mugambo. Naye banaye firimu eno egenda banyiiza firimu eno enyiiza wandika ogambe nti yaggwa bubi ate temugamba saaki bagambye firimu eno yaggwa bubi. I don't know, I'm having like kati yali abunagamba my ex
mpulira obulumi hurting so bad. My back. bwennuma eno mu mugongo ne wano mu kibegabega ng'olabye Maybe oguyaye tegumanyi koodi zino oba teweebase bulungi Slept on it actually. kirabika neebakidde ensinge naye engeri gyennyumamu obulala nange well, I could, sibitegeera help you massage it if you want. yamugamba oba enkoleeko amasaagi oli serious I'll show you my side house. just masaagi mberenga Okay. kunyiganyiga musawo omukulu ng'ayimuka Sorry. kulemuko just kamasaagi obuntu bwe buti bunyuma mulaafu Wow. naye bannange mmwe bantu mmwe temwa Town. Yeah. musubwa ebintu omuntu najja nakunyigamuko kamasaagi lwakuba nze bannaye okibuuza owe wange alo ng'atandikira okunyigira ku masaagi omanyirawo gwakugwa buzi with unhappy ending guba gugwa with happy ending yes ate wali omumbejja kasaliini yanyiga bigere saagi w'ebigere kunaazaakaawo ku bigere yane gugwa with happy ending avwewoomera nze nedda ne mukatikati oto yajja naga munaayisobodde kwebaka No, I tried to sleep, but I had a very bad dream. naye mbadde nebaka nenfunye ekirooto ekikangatiisa Someone that could stay with me. kati Because mutuufu singa mbadde ninawo omuntu eyebaka nange oba nkubire na Brenda What are you going to do? I don't know. Maybe I'll just call my friend. nkubire Brenda ndowooza ajje yeyebake nange mu kisenge ntiddeyo budde nga bugenze kati ngenda kukola ntya Well, I could come stay with you. oba zigye nkukuumeko mu buliri eyo kubanga otidde uba weetaaga omukuumi ogugumika. You're asking if that's convenient. No kiryoke kyogamba mbwasobola okujja bana neyanziza mbwatidde nnyo mbwafujja ekibirooto ekitiisa kanga mbwera kati mu kisenge ayagala abeeyo n'omuntu asuula naye era kati mu kisenge abadde asobola okubira Brenda naye obudde bugenze mbukatimbu Joshi mbukatimbu yaliwo mbunno agenda amusuze naye lwakwesiba ku bintu bino ebya online naye otulo tumuwaata manyi okwayuya kwa bintu bingi bukoowu tulo njala byonnaawo kati yadda mu buliri omukulu najja atalabike nga amusuza waliwo abatasukka wano boyi guba guggwa ejja yasokka bannange kulaba eguzza okunkuma ziza okukuuma webale nnyo naawe oba tweba kati mbu nebakako mu kifuba kyo tewali buzibu mukwano gwe just mukwano gwe mwana olaawo webakonera bwati bagumye omuntu please nga mukwano gwo ano tolina ng'ejjo okinyonyola mukazi wo. Hi. Morning. Wasuze otya oba? I want to say thank you for yesterday. Namunaye webale kunsuza ekiro. Sekinabuzibu. Also, how about you take my car? But then, lwaki togenda na motoka yange? Yeah, but it may inconvenience you. Basi kutawanyiza. I don't drive it. Omanyi sitera givuga nnyo. It will help you. Kati esobola okuyamba. Okay. Bambi. Ate mwadde n'emmotoka ye gwe kankubuli waliwo omuntu goddamu okusinkana mu bulamu naye nga buli kimu kigonda buli kimu akikwanguyiza kati mwana mulenzi Josh ebyaddala akaseko kati yaddamu n'akafuna mu kubeera ne mukwano gwe ate tewo pista nakawugo she's a caring lady bambi afaayo nnyo kamala waliwo omuntu ajja mu bulamu bwo ng'alinga munnaye kyakuddamu oba ansa ya bibuuzo byo. I'll be traveling to UK next. Kati wulira. Why the short notice? You didn't know you were traveling? Eno katulina matsiko mbwagenda mu UK. Amangu ago baby. Kinguddeko kifuuyifuuyi.
mayi mama wange mulwadde atayagala kulaba nze kati nzaate But I'll keep in touch. kati ogenda kudda ddi tujja kuba twogerezeganya I return, I come to see the people. ninaawe okimanyi wenkomerawo mbaga kuwasa bebe ngenda kuba nkumisinga Make sure you stay safe. naye nkwagala making sure neekuumira nange solomoni wange munkuumire Boys. kaninkini kange okakuume butiribiri You that. kati mbwenoko tulina masiko esaawa eno agenda mu Amerika agenda bweru bwe wanyina kati onapali najja nange mpangudde ekiki okimanyi Been credited. bampadde sente By that trading platform. Yes. gundi mu trading platform miri kwesaana bannange ebyaddala Oh my God. ekisima kyamukwata Yeah, I couldn't believe it. okimanyi mbadde sikyesuubira What if you win? nakugamba watya n'owangula Oh my God. miliyoni emu kati afunye ana yamusanyukirako naye woosembereza omuzigo sigiri wabaawo okusaanuuka josine ne teopista batandise okweruma emimwa ofiikale nga tewali ayomba abalaguzi bino bye balabye nagijjako akabubi taganjudde ebita bya munne teginyiza kaninkeni ka munne abadde mukwano gwe naye munange essanyu lye lireese ebintu bino kati tugambe Joshi ne Teopista bana tenagwa kati munaye byonna bye bakola ekiro omusajja ayimuka nakikoze ebyaddala oba nedda wali obaddeko n'omuntu naye nga eyiza okoze ekintu ng'olinga akoze ensobi kati bino bitera okubaawo ng'okyayagala omuntu omulala ng'omuntu gw'okikoze naye tomwagala tugambe Joshi ana kati jigaana okutandikirawo ekitundu ekisemba it's your boy VJ JoshK liking obanga obadde tonnaba best sharinga commentinga kikyoyizeemu onyumiddwa kati akasinza okusesa ebyo byonna mu comment section ku VJ JoshK Films official YouTube channel. Alright, wano wenyini tugenda okubanga tutandikira ekitundu ekisembayo ddala omwagalwa atazimba tulabe Josh ate kyekimuleetera okubeera nga keyeebase ne mwana muwala ono eyandibadde pate ate adda mu kweyinyi obadde okimanyi nti kisoboka okubeera nga naye kukakasa egenda kuggwa bwobiso singa bw'osuubira JoshK a video of more value, the value created by both you and me. Salongo, your own hands-made celebrity. I love you, my besties.